po jako akawuwo. Tukyuse mindset z'abantu n'ezaffe tusobole okukola nga tukolera Kampala. Abamu ku bamanyi ebyafaayo bya Kampala bawanuuza nga Kampala bwe yalimu emiti egy'enjawulo nga n'awalala zaali ntobazi eziwedde emirimu. Kyokka bino biwanuuzibwa nga bye bimu ku byaviirawo Kampala okufuulibwa entabiro y'eggwanga Uganda olw'embeera eyeegombesa abafuzi b'amatwaliro okukakana nga Kampala efuuliddwa omutima gw'eggwanga Uganda. Laba Yesu kyakola. Peya mutwalo, saizi kwambalamu. Oluvannyuma lw'enkulaakulana omuli okuzimba ebizimbe akosa n'amakolero mu ggwanga, y'omu ku kanaaluzaala eyaviirako ekibuga Kampala okufaanana nga bwe kiri kati, nga kasasiro wamu n'obuligo obw'enjawulo bw'osanga mu Kampala awaali ng'emiti, nguudo na bizimbe byebiriwo. Oluvannyuma lw'abasawo okukikakasa ng'abantu abawangalira mu kibuga wakati nga bwe bali mu kabaate okukwatibwa ebirwadde ebyekuusa ku mukka omubi oguli mu kibuga Kampala, ekitongole ekirabirira ekibuga ki KCC ekitandise okusimba emiti ku nguudo ez'enjawulo gisobole okuziyiza omukka omubi wamu n'okuzzaawo obutonde bw'ensi. We need a green city. Bwe twetaaga green city tulina ffe nnyini okugimakinga green. Bano nga bakulembeddwa mu minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda wamu n'omulodi w'ekibuga Salonga Erias Lukwago batandikidde ku luguudo lwa Gaddafi, era wano minisita wa Kampala n'akubiriza bannakibuga okulabirira emiti egisimbiddwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusimbeko n'emicungwa, tusimbeko n'ebibala ebirala ng'omwana ava kusomera asobola okulonda omuti, omwana ava kusomera asobola okulonda omuyembe n'agenda nagwa awaka n'akola ki? N'agulya. Fwe twakulira ku byalo nga tugenda bugenzi mu kibira ne tukola ki? Ne tujjawo emiti ne ku makubo konna twatambula nga tulonda miyembe ne tusobola okuba herefe nga tulinga mwababeera ne infection buli ssaawa buli ki. Minisita agamba nti ekyokuleeta enteekateeka ez'enjawulo mu kibuga Kampala temusaanye kubeera mu nsonga za byabufuzi. Tukwataganire wamu tukulaakulanye Kampala. Kwataganire wamu tuleme okudda mu kwerumaaluma. Haye nembabaza okuba nti mulonda Lord Mayor mirundi gyonna. Ne bakansala bonna be muze mulonda mwebale bakola ki? Kubalonda. Nabagamba ze sazze mu ntalo nazze kukolera abantu ba Kampala. Nazze kulaba nti tutereza Kampala. Tulina ffenna kwegatta Kampala waffe ki? Era ye motto yange ti Kampala belongs to us. It is for everybody. So teriko goga nti ono yono oli. Lord Mayor wa Kampala Salonga Erias Lukwago agamba nti ng'ekitongole balina enteekateeka ez'enjawulo mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi mu kibuga. Right from the climate change action plan we made in 2016, the tree audit exercise we carried out and conducted, and subsequently the promulgation or enactment of the Green Infrastructure Ordinance. It's a beautiful piece of legislation, my brother Mwonge, if you looked at it. A very beautiful, setting targets and standards, including stringent standards, conditions. Ono agamba nti bannayuganda bennyini bandibadde balina obuvunaanyizibwa mu kusimba emiti mu kibuga Kampala kubanga bangi ku bantu nga balina ettaka mu kibuga wakati. Sijja kujja mu makaago muganda wange Muwonge nsimba omuti olw'okuba nze KCC yenze nnyina obuvunaanyizibwa okusimba omiti. Naye n'osanga omuntu azimbye ekyakeedi ekinene waliwo akitadde wali ennateeke, simanyi muyitako ennateeke, kikwata ku luguudo oluva eno ewakalige wange, ne kikwata ku luva eno Nalukolongo, ne kikwata ku luva eri Masaka, kitunudde buli wamu naye gusirabu gunene bwe guti. Gujaawo bwe guti. Tekuli muti, tekulina pulaani n'akamu n'aketondo. So tetuyinza kukkiriza nkola eyo. So kitufa twagala nti Green Infrastructure Ordinance eno tuteekawo practice ey'okugamba nti pulaani eyo nga tennabeera approved tulage pulaani y'emiti bw'ogenda ogisimba. Lukwago agamba nti tewali luguudo kuddamu kuggulibwawo mu kibuga Kampala nga tekuli miti. Kid Roads Department eri ku landscaping twabaga nti bannange buli luguudo kati oluzimbibwa olwa World Bank ne zino zizimbibwa za Africa Development Bank kuteekeddwa okubeerako emiti. Kasubi baali tebataddeeko ne tubalemerako twagala gisaba. Makerere Hill Road wano tugwagendako. Nali siri era bwe tusinganya mirundi ne World Bank
ngambagamba neruyo olwabukotole twazimba lwonna island ezo makati nga temuli miti. Abakulembeze b'ekibuga ab'enjawulo omuli meeya wa Kampala ey'Amasekati Salimu Uhuru wamu n'owa Kawempe Emmanuel Serunjojo w'eddembe nabo balina bye balambuludde ku nteekateeka y'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Ate nze nga mayor, I'll be the first one to say that I protect these trees and convince other people to plant more trees in Kampala. Because we have got people who are cutting down a lot of trees. Matovu Emmanuel akulira Rotary Club ya Kampala n'emiriraano nga bannono bazenga benyigira mu nteekateeka ey'okufuula ekibuga kiragala naye alina byalambuludde. Kuba tusimbye emiti ndowooza ku streets nnya kati ku streets nnya twasooka okusimba emiti ku Kamwocha ogenda through Kamwocha okuva Bukoto mpaka Kamwocha mpaka ku Old Kla Road Police Station. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ate nze nga mayor wa Kampala kinkakatako okulaba tu protecting emiti gino